Okusinziira ku nteekateeka nga bwe zitambula ssaawa za kaakano, Lugogo ssaawa yonna omukulu amanyikiddwa nga Ray G ng'amannya ge amatuufu ye Reagan Muhairwe agenda kuba ng'akola ebyafaayo ng'omuyimbi okuva mu Western Uganda okuba ng'akuba Lugogo n'agijjuza yegatte ku bayimbi nga Gravity Omutujju, Gerson Wabbuyu, Spice Diana n'abalala bangi okuli n'omukulu amanyikiddwa nga His Excellency Robert Kyagulanyi eyakolawo ekivvulo naye nga kyali kya bwereere n'aleeta n'omujamaika amanyikiddwa nga Mr G nga baali basonda ebyokukozesebwa bye baali batwala mu mambuka ga Uganda ogezaako ottaasa abantu. Wenjogerera olunaku lwaleero ennaku z'omwezi ziri 10 embeera etambula malidaadi bwe nkutunuzaako ekiri e Lugogo gwe wenna ali ewaka embeera yatandise dda okuva mu nteeko. Nze omwana soda oli ku expo ngenda kusaba following ensonga anti kamera zaffe mutasubwa zatuuse dda ku ground. Nze ensonga nzeetegereza waneno ku mutimbagano olw'embeera ya Red Eyes enkalakata naye tokifaako tujja kwatambulirawo okusinziira ku bali ku ground. Ngenda kusaba subscribing, commenting, sharing. Updates zonna zigenda kuba zikutuukako. Abantu batandise okuyingira ekivvulu ky'omukulu ono Ray G, omukulu atemera mu myaka 31 buli bwe gutyo anti yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwa Juni omwaka gwa 1992 ye Ray G. Olunaku olwaleero akasajja kandikola ebyafaayo okusinziira ku kyeneetegereza ekiri e Lugogo nga nawe bw'okiraba abantu ebweru ku layini baakedde dda ku eno vidiyo ngikoze zino ssaawa ziri 11 zigenda mu 12 naye abantu bakulaga nti baakedde dda okusimba layini ate ne munda bwe bakulaga ku ordinary abantu batandise osasula obutebe batandise okucrossinga komo bagezaako okubuukinga ebifo we bagenda okutuula ate ne VIP section nayo ezaawa yonna anti abamu bamanyi babeera kashuwa entebe tables emmeeza baba baziguze dda so naye baba tebazze batusindikira ba representative naye baba tebasindise emmeeza already zibeerawo nga ziri booked naye akasajja amaanyi mangi ebyaddala amaanyi mangi bwe tugezezaako tutambula ku street nga mikwano gyaffe bannyinaze baganda baffe abafubutuka mu Western Uganda bannange bali bwe bati era mwe abaagala abasheeshe singa mwadduse eddambiro okwefunira ku connection nga muganda wange chicken ye yangambye yatuuse dda ku ground era ye nantegeeza ndowooza omulaba agezaako okujooga anyumirwa ntegeezezza nti gwe yasigadde waka parkinga eryato ogende nalyo simanyi oba eryato lyaki naye gwe kyobamanya abasheeshe in the building basazeeko dda ekizimbe. Akasajja kalina abayimbi bangi abakawerekeddeko bw'otunuulira drops ezibadde zikolebwa okuviira ddala ku president wa federation Edrisa Musuuza gattako omukulu amanyikiddwa nga Fikfa Mike olunaku lw'eggulo ku sound testing yabaddewo abayimbi bangi ne munne bwe babadde batali makambu gwe mabegakaawo amanyikiddwa nga Azawi the baddest girl around the town naye yatuwadde drop nti ssaawa yonna agenda kuba nga abeerayo ku nteekateeka zino zibe nga zitambula malidaadi sana. Fenon events Fenon be bakabaka bomubategeera bakaguje tebaliiko kubuusabuusa stage bagiwanise dda lunaku lwajjo nga bw'ogiraba eri ready era kuva jjo paka leero sound testing yasuze yeekalakaaza. Ray G anchalenginze nnyo ekivvulu kye at first tekyali nnyo mu mawulire ne tukanolowooza nti oba tekiibeeyo paka we batandika obubbadi gye buvuddeko n'omukulu promoter omutegesi amanyikiddwa nga Nobati Events nekitandika okujja mu mawulire nga beekuba ebitagatta naye gye buvuddeko kibadde tekiri mu mawulire ate Ray G muntu tunulanga abana abantu ab'eggumegguma kitegeera bateefasa abateeguya naye finally ekivvulu enteekateeka zimaze ne zitambula. Amugenyi omu ku bagenyi be tusuubira olunaku lwaleero tusuubira okuba ne deputy speaker omukulu amanyikiddwa nga Thomas Tayebwa ayinza otwegattako akawungeezi ka leero kubanga yavaayo n'akonfaminga nga bwagenda okubeerawo ku kivvulu era n'asuubiza okukunga abantu bangi anti Ray G yesitukirayo kennyini n'agendayo okulaba nga amukunga ajje abeerewo awagire enteekateeka. So abantu bangi betusuubira olunaku olwaleero naawe gwenna ali eyo dduka mbiro ffeno twatandise dda okubaala kamera zaffe zaatudde dda ku ground tambuza vidiyo eno giwe gwe kikwata
kwatako embeera egenda kubanga ekutuukako malidaadi. Mugenda kunzikiriza ngendeko ku ground ngezeeko okulaga sound testing yatandise dda, ngezeeko okulaga embeera bwetambula. Abasheeshe mwe mwenna abaagala zi connection mudduke mangu mbiro, ekivulu tebakisedde, ordinary VIP n'emmeeza byonna enteekateeka zitambula malidaadi sana. So nze omwana soda eno expo embeera ejjaterera rediaize yankuttemuuko awo, naye alhamdulillah kyemmanyi bijja kusuuka. So mikwano gyange abalungi, omukulu okuva mu Western Uganda Regan Muhairwe okuva Ishaka Bushenyi sawa yakakati yakola byafaayo, alina collabos n'abayimbi bamuno omuli Spice Diana Omusheshe, alina gye yayimba ne omukulu omukyalo bamuyitaani oyo omukyalo yali abeera ne Abitex nde kunzire toreke muranga toreke rukundo toreke muranga alina olwo, alina ne collaboration yakola n'omukulu amanyikiddwa nga Levixan. So abadde agezezaako to establish himself music industry ya Uganda ng'akrossinga okubeera Western King, najja agezeeko okudominatinga ne industry nga fubutuka masekati omukulu Reigi. So embeera bwe tubagenda tambula, ffe tumusabira kasima kerere mu Uganda munnaffe. Tugenda kulaba nga abantu okuva mu Mbarara, Ishaka Bushenyi, eyo yonna mu Western Uganda nga bakola ebyafaayo. So kankutwaleko ku ground olabe embeera bwetambula, nogwe ekyoba omanya sawa za kakati tuli live. Expo TV to the world.